nze ndowooza kisinziira ku muntu gw'olonze omanyi abasajja olonda ekintu ng'okyeyagaliza n'ogamba kati kano kantu kange nja kukeeranga ku makya ate making sure ndi omukazi okeera ku makya n'oyimirira namu ngenda okuzuuka nti okuzibula amaaso nti nga ndi mabega ku view ya view okyegedde you understand nenda banga morning eryoke you understand abasajja bagenda okufuna omukazi nga kyonna amaze otuwalinga ategeera nti ono ne bw'aba anantama nja kusooka neekwekemukko wano ngenda okutuuka ewaka nga buli kimu kiri seeti nerowoozezza kwegamba omukazi yamuzza muki mu mbeera ne bw'abeera olaba tebi oyinza okubeera n'omukazi wo ng'akimanyi nti nno okola mulimu we guti emirimu gikunyigamu gikola bwe giti alina okusoma ekintu ekyo n'akimanya so that alina asookera awo n'akukakkanya n'akuwa emmere n'akuwa biki then oluvannyuma n'akutwala ku koosi kati bw'aba olwajjo yakubuukidde bubuukizi leero najja ne kamasaaji awo okubogera omwo n'akukubaganya kwe kutandika okutega n'agenda anaabe mukko